Sabbiiti ewedde abazadde abayizi wamu n'abakulira essomero lya Kyanja High School MPG mu ggombolola y'e Kamengo baabuutikirwa ennyiike omuliro bwe gwakwata ekisulo ky'abayizi abawala ebintu byabwe byonna ne bibengeya. Olwaleero omuwabuzi wa pulezidenti ku makolero Anna Melia Kyambadde atuuse ku ssomero lino n'abasaasira olw'enjega eyabagwira n'assiima omutonzi olw'okutaasa obulamu bw'abayizi. Basaasidde olw'ebizibu bye mwafunye naye nze bwe neekutekute oba netuuse mu bantu abamu benyiza okusakamu tetwafuna serious injuries, tetwafuna injuries ku bantu naye property. Nsaasira abazadde, nsaasira abaana naye okusinga ddala stress ya management y'essomero. It must be very stressful. Naye Mukama bino byonna yabiteeka ate yatufunira solution. Tusuubira nti Mukama ajja kutudduukirira mu mbeera yonna naye naffe katulwane. Abadduukiridde n'emifaliso 50 n'ensawo za sementi 20 ne basiima. Tugumya n'ebigambo byonna ebizimba by'owadde abaana baffe naffe bennyini abasomesa. Tukusuubiza nti tujja kukola omulimu mulungi mu bantu bo okwongereza kw'ogwo gw'obakolamu bulijjo. Okusinziira ku Margaret Nakitende omu ku bazadde b'essomero lino agamba obwetaavu bukyali bw'amaanyi. Tulina amabanja mangi obuyambi tukyabwetaaga era twongera okukoola abakulembeze bonna abali eyo, abakulembeze ab'enjawulo n'ali eyo ng'osobola otusakira obuyambi mu nsonda ez'enjawulo nabo tubwagala. Abo bonna batuwadde obuyambi okuva lwe twafuna ekizibu ky'essomero lyaffe, dometry yaffe y'abaana bawala okujja. Nebaza nnyo abakulembeze abazze ne babaako kye batutuusaako. Akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'MPG Gerard Katongole naye atuuseeko ku ssomero lino era alabudde abalina amasomero agasuza abaana nga tebalina lukusa. Mbakubiriza munakuteeka mwana mu kisulo sooka obuuze layisinsi ebakkiriza okuba n'ekisulo. Yadde balina layisinsi ebakkiriza essomero okukola naye tulina olukusa olw'enjawulo tuwa essomero nga tumaze oddirambula nga litukkiriza ebyetaago netulikkiriza okubeera n'abaana mu kisulo. Abamu ku bakulira amasomero ga gavumenti MPG bakukkulumidde abazadde abakyalemye okuzza abayizi ku masomero. Nafunafu abayizi bakomyewo naye nga enkomawo yaabwe nnafu ddala okusingira ddala abaana b'ekyomusanvu ab'ekibiina ekyomusanvu bo bakomyewo naye era nga nabo si bonna nti baweddeyo. Eragira oba egguddewo olusoma lutandise lwaleero era ssebo ffe nga deputy wannyonnyodde ffe abasomesa baffe batandikiddewo era ssebo ekyo ekinaayitawo omwana oyo taliiwo ekyo tekiddibwamu. Tugenda bugenzi mu maaso kubanga abaana ebyokubasomesa bingi ddala ate eno ttaamu nyimpi. Byamutale Mwakizito Vincent, Grasso TV, Omunya.